Embeera Dr. Kizza Besigye bw'aba yagituukamu ng'ali mu kuyeekera gavumenti, kitegeeza mmwe abamugoberera temwamutegeerera ensonga lwaki teyafuga. Kubanga ne baamuteeka mu kkomera mwalema okuddamu okutwala omulimu mu maaso nga mukozesa embeera ye ey'ekkomera okukkakkanya Museveni oba okulumba Museveni, okuggusa omulimu Besigye gwe yali atandiseeko, wabula mugikozesa okukkakkanya Kyagulanyi n'okulaga nti Dr. Kizza Besigye ye true freedom fighter. Kyali baddokke Dr. Besigye okubeera true freedom fighter, ne abadde freedom fighter ng'alwanyisa ani? Yoweri Kaguta Museveni. Essaawa eno kyetaagisa Dr. Kizza Besigye okufuna eddembe lye kujjawo Yoweri Kaguta Museveni. Singa Kyagulanyi akeera n'ava ku opposition olwaleero, Dr. Kizza Besigye mumuta? Kubanga nze nandirowoozezza nti Museveni n'ava ku ntebe eyo, Dr. Kizza Besigye aba afunye eddembe lye. So si Kyagulanyi bw'ava ku opposition, Dr. Kizza Besigye bamuta. Kakati lwaki tetukozesa omukisa guno ogw'embeera ya Dr. Kizza Besigye okunyigiriza gavumenti, okulabisa gavumenti n'okusuula gavumenti? Lwaki tugikozesa okukkakkanya Kyagulanyi, okulabisa Kyagulanyi n'okusuula Kyagulanyi? Tugambe nti ebbanga lino lyonna omulabe wa Dr. Kizza Besigye tabadde nga Museveni, babadde nga b'opposition. Omanyi Bayibuli egamba omuntu ky'anaalyanga ky'anaafulumanga. Lwaki abasembere ya Dr. Kizza Besigye, lwaki mikwano gya Dr. Kizza Besigye mu kaseera kano gyerabidde yakwata Dr. Kizza Besigye atuusizza Dr. Kizza Besigye mweyo embeera obwanga ne bubwolekeza Kyagulanyi oba ne babwolekeza Kyagulanyi? Tugambe nti mukama waabwe mu mboozi zaabwe yabalaga nti Kyagulanyi kyekizibu ekimulemesezza okutwala obuyinza, oba Kyagulanyi kyekizibu kye kyo si Museveni? Kubanga ojja kwesanga ng'abamu abawaana Museveni era abawuliziganya ne Dr. Kizza Besigye obulungi ba Frank Gashumba tebasobola kujjukiza Museveni na kukozesa mbeera ya Besigye okunyigiriza Museveni, wabula bagikozesa okunyigiriza Kyagulanyi, okukkakkanya Kyagulanyi n'okugezaako okusuula Kyagulanyi. So si gavumenti ekigendererwa kibeera kyera okusibwa kwa Dr. Kizza Besigye kwapangibwa ng'ekigendererwa ekikuli emabega kyekiriwa? Kubanga wano wookoledde posting ojjukiza Kyagulanyi nti toli freedom fighter, Besigye freedom fighter, ate siraba bw'olumbira mu gavumenti nti essaawa yonna kijja kuggwa ojja genda. N'abamu aba FDC essaawa eno nga bakola zi posti ezivuma Kyagulanyi nga bawaana Besigye bwali freedom fighter, naye ng'ate tebalumbaganye Museveni. Besigye freedom fighter ku Kyagulanyi nga ye yayonoona eddembe nga Besigye yazze okulwanirira obanga lyabadde ng'alwanirira ebbanga eddene, oba Dr. Besigye abadde freedom fighter ng'ayagala okusuuza Museveni nakyemalira alemesezza bannayuganda okwenunula oba okweyagalira mu nsi yaabwe mu bufunze. Kakati bwe mugamba nti we are fighting a dictator, is Bobi Wine the real dictator you should fight, oba Museveni is the real dictator you should fight? Ngeze ku kifaananyi kya Dr. Kizza Besigye. Ekifaananyi ekyo kye mulaba buli muntu kyamwekanza kabenze kabeggwe, era kyamukwatako neyalina endowooza endala okwejjulwa n'amanya nti obulamu bwa Dr. Kizza Besigye buyinza okubeera mu matigga singa tetumwanguyira. Kakati kino ekifaananyi ekyakukutteko, ekifaananyi ekyakunakuwazza, ekifaananyi ekyatuusizza Dr. Kizza Besigye mu mbeera eno, gw'olowooza bwe kiba kyakukutteko lwaki tolina kikozesa kulumba gavumenti? Ekyo ekifaananyi ekyakukutte ku mutima, n'omulala wabadde olina okukimukwasa ku mutima bukedde egamba yogeza ekifaananyi kino. Kakati ekifaananyi ekyo bangi baakirabye ne kibakwatako naye ne bakiyitako, naye okuva lwe kiri nti kyabadde kisisa attention, twabadde tusobola okukikozesa okutambulizaako enjiri yaffe ey'okununula munnaffe n'ey'okwenunula.
naye abakozesa ekifaananyi kino akiteekako wali n'ateekako true freedom fighter abalala bali mu mbaga, true freedom fighter abalala bali mu mbaga. Bwe kibanga ekifaananyi kati kyokozesa okulumba Kyagulanyi so si Museveni eyasiba musajja waffe, twalikirangirira mu luubu lwa poozi, kubanga gwe wennyini okinafuyiza. Besigye ekyamutuusa mu mbeera eyo gwe gy'oyogerako eyakunakuwazza kukwatibwa, naye ng'obwanga bwo tosobola kubwolekeza oyo omusajja eyamukwata ng'okozesa ekifaananyi kino, nga tosobola kunga bannayuganda nti bannange mulabe embeera ya Dr. Kizza Besigye waffe, nga tosobola kubajjukiza kwenunula, naye nga gwe okikozesa okubajjukiza nti Kyagulanyi si ye true freedom fighter, Kyagulanyi si bwati ne bwati mu bufunze. Gwatwetolooza lwa nsonga abantu okujjukira nti Besigye ali mu kkomera era balina okumulwanirira, ate oyagala kusooka kubakyayisa gwe baagala. Nabagamba nti enkwana y'omukazi omufumbo n'omuwala gw'osanze awo nga yakamala okusoma yanjawulo nnyo. Tetulina budde obulamu bwa Dr. Kizza Besigye buli mu kugenda. Singa tewafunika embeera y'amangu yakuta Dr. Kizza Besigye afune obujjanjabi okusinziira ku ndabika gye twalabe mu kifaananyi, akyayinza okufa. Naye ate gwe obudde bwe waali maze ng'ojjukiza bannayuganda bajje balwane, Museveni ayagala kutta muntu waabwe ewatali kwetemamu mu bibiina kubanga ffenna Dr. Kizza Besigye yatusaavinga, ate gwe bw'oli mu kukozesa okusooka okugamba abantu bakyawe gwe babadde balina, then bajje banunule Dr. Kizza Besigye. Omanyi kyekitwala omukazi okukyawa omusajja we eyakwanya omwana atalina musajja, aba yavuddewo ddanga n'abaana baazaalanga gwe okyali ku muka musajja odeddereza kyali baddokke, naye obudde weebuli. Kyagulanyi gw'oyagala obbakyayisa nga yababukala nnyo mu mitima, Kyagulanyi gw'oyagala obbajjako nga yababukala nnyo mu mitima. Kiyinza okutwala obudde bungi abantu bano okusooka okukyawa Kyagulanyi ate balowooze ku kyokudda ku Dr. Kizza Besigye, naye teweerabira nti tebajja era kukkiririzaawo wakati nga bamaze okukyawa Kyagulanyi balina okusooka okwerowooza omusajja ono azze mu bulamu omupya, ngende sigenda. Ate teweerabira twogera ku musajja yali abaddeko mu bulamu bwabwe ne bamutanga balaba talina gyabongerayo. Kati mu bufumbo bwo gye bawulirira emirembe era gye bawulirira essanyu, oyagadde kusooka kukyayisa musajja, then oluvannyuma balyoke baddira omusajja waabwe gwe bayagalako. Obudde obwo weebuli, kubanga kiyinza okutwalira omwaka okukyayisa abantu. Kyagulanyi olaba mu myaka 5 olemereddwa mukyayisa abantu, byonna obireese, bisiike na biki byonna obireese, olemereddwa mukyayisa abantu. Kino ekifaananyi bwe kiba nga kyekigenda okukyayisa Kyagulanyi abantu kigenda kutwala omwaka. Olaba naye wakirabyemu omuzinzi nti kisobola okumukyayisa abantu, kikyayinza okutwala omwaka. Ye Dr. Kizza Besigye olwo akyali mulamu, tunaagenda okutuuka okuteeka abantu mu muddu esobola okumulwanirira ng'akyali mulamu. Kati gwe kino ekifaananyi eyali kikozesezza mu kaseera kano okugawulira abantu nti mulabe embeera y'omusajja bannange n'ebirala n'ebirala, mu kifo ky'okukozesa ekifaananyi ekyo otaakirize musajja w'olumbireko gavumenti gwe ate olaba kyakutteko n'abalala kijja bakwatako naddala ng'okyogeredde. Oba osanga baneeyiwa ku ngudo either tulwanyise gavumenti oba tununule Dr. Kizza Besigye obwongo n'obwanga n'amaanyi ogwolekeza Kyagulanyi. Naye singa bakubuuza Kyagulanyi ky'omubanja oyinza kuddamu ki? Era tabanjiza musajja waffe, era tabanjiza musajja waffe, bannange Kyagulanyi si freedom fighter abeera mu birthday saabalwanyi yali mu kulwana. Gwe singa owola omuntu ssente kikakata kunze okugenda mu kubanjiza, ng'era kikwetaagisa n'okugenda kwala si nti gundi aganye okumumanjizaako omuntu we. Agamaanyi g'omala ng'onteekako kubanjizaako gwe wawola gye ssaali. Lwaki si g'okozesa gwe okwetuukira kubanga nnyinza okumala obudde engeri gye sibeera mu ngatto zo n'engeri nange gye mba n'ebyokukola. Kakati okundeetera wanaala sina kindi poliisi ejje enkwata olw'okuba ŋŋaanya okujjukiza gw'obanja.
lwaki gwe amaanyi gano g'okozesa ngo nnumba si g'okozesa okwebanjira ssente? Sekondale bennyini abagamba nti tulwanire Dr. Kizza Besigye tweyiwe ku nguudo be bantu be bamu abaatugamba nga tulina abaana baffe mu kkomera mbu tuteese ne Museveni, era ne bagamba nti abasibe ba National Unity Platform bizinensi ya Kyagulanyi gwate lwaki agaanye okuteesa ne Museveni. Be bantu be bamu abatuyita kakati tulwanirye Dr. Kizza Besigye mwe muba mukimanyi nti abasibe bateerebwa ku Mase, lwaki temuteesa ne Museveni ate omusibe wammwe? Kuba Segirinya mwatugamba tuteese ne Museveni, kuba Rwita baani bamaama Olivia Lutaya mwatugamba tuteese ne Museveni. Mwe kyekibaganya okuteesa ne Museveni mu kaseera kano ng'ate olulimi oluteesa ye mugonza Museveni. Museveni tayagala njegere nga bwe mwagamba, kubanga bwe mugamba muteese ne kiteze tayagala njegere. Bw'aleega toleega, bw'ayimirira fukamira, bw'awanvuwa yimpawa. Lwaki mmwe temumuyimpawalira ne mugenda ne muteesa naye mukubawo omusibe oyo? Kakati struggle ya Besigye bwebaayo, mmwe bennyini abeeyita abamuwagira ye mmwe mugikakkanyiza kubanga mulemye okugikozesa okuggyamu ekintu ekituufu bwe kiba nga Besigye ekyamutwala e Kenya kwali kulwanyisa Museveni. Lwaki okitaaninga into okubanga Besigye okumukwata kyali kyakulwanyisa Bobi Wine? Besigye mu kujja e Kenya gye baamukwatira katugambe muyeekera nga bwe mwagala tumuyite, yali azze kuyeekera gavumenti ya opposition oba ya Museveni? Gavumenti ya opposition ye yamukwata oba gavumenti in power? Then lwaki ebimukolwako mu kkomera ebifaananyi n'obiraba ne bikkaabya bikuddusa wa Kyagulanyi? Si wa Museveni yamukwata. Oli n'amaliriza pulogulaamu nga gyagenzeeko yonna ng'ayagala kuwaana Besigye omusibe kati, naye nga tatuwadde bwetaavu bwa kuggyako Museveni ku mbeera ya Besigye, wabula nga obwetaavu bwatuwadde bwakusooka kuggyako Kyagulanyi ku opposition. Nedda, Besigye talina kyeyeetaaza opposition. Bantu mmwe muleke okubusaabusa bannayuganda. Dr. Kizza Besigye talina kyeyeetaaza opposition kubanga ekkubo lye yali ayiseemu terimwetaagisa kubeera ku opposition. Omuntu eyatugamba nga emyezi gye gyasembayo ebweru nti akalulu tekajjaako Museveni, kitegeeza talina kyayagaza opposition, yali ayagala gavumenti direct. Eyali ayagala gavumenti direct ng'asazeewo agifunire ne mu bumenyi obw'amateeka. Lwaki we bamukwata ate onafuya struggle ye n'omufuula ate munnabyabufuzi omuzze ku opposition? Ye teyeegomba kubeerako president kubanga kyatannafuukako. People's president yabibeera teyabikkuta. Joshua ye tayita bibiina. Kakati mu kaseera kano eyali badde yeegomba okubeera president awulira akyayagala okumuyita people's president. Nga bwe mbagambye nti egamba Bayibuli nti kyanaalyanga kyanaafulumanga bano abafuluma obukyayi eri Kyagulanyi ng'ate basembera Dr. Kizza Besigye balyaki? Era okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye ddala kukyali kukwatibwa? Temukunafuyiza ebifaananyi ebyafulumye ne bitukaabya ffenna ne bitukwatako. Ddala bikyali bifaananyi nga ndabanga mmwe ababifudde poozi, kubanga nze singa bankuba ekifaananyi nga kirina gye kiraga ne ku mission mpodola, nze mpodola nze mwe sibaweereza nkola kuba ku bifaananyi byange, naye mpodola singa mbeera nnina ekigendererwa. Kakati ekifaananyi ekitaabadde mu kigendererwa ne poozi eyo gye twalabye oba n'enfuluma gye kyafulumyemu bwe kiba nga tekikola kgenda eri Museveni tutegambe nti baakiwododde. Bwe kiba tekirina kulumba Museveni, bwe kiba tekirina kulwanyisa Museveni, tugambe nti omukulu yakiwododde nti nkubaamu bw'oti, n'oluvannyuma onkubemu bw'oti, n'olumala onkubemu bw'oti, tukitambuze tusuule Kyagulanyi. Kuffe tewali anafuya struggle ya Dr. Kizza Besigye. Era oba osanga twali badde tetubuusabuusa kukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye, but outcomes n'amaloboozi oluvannyuma agajja okukivumirira wagye gaalaga. Nalabye ne maama Winnie Byanyima sebo naye ajjeeyo enjala n'akwata mu tweet ya Excellence oluvannyuma lw'okugenda gye baamuzaalira ku ddwaliro Enkozi
nanga naye ekyokugerayo si ekikulu kyokka kansuubire nti abasawo babawuzza embeera gye bayitama kansuubire wategedde embeera gye bakolera mu kikyetaagisa okwogerera akolera awatonnya asobola okuba nga akolera mu mbeera nnungi omusawo atalina ttuulu asobola okuba nga akolera mu mbeera nnungi eriyo driver atalina mmotoka abanga akola omusawo atalina wuzi zitunga bakyala atalina butanda kwateeka balwadde asiiba yeekalakaasa buli lunaku nti twongeze omusaala ale gw'oyagala Kyagulanyi abuuze naye okolera mu mbeera ki nze maama yankubangamu ku miggo ne maama bwe yamalanga okunkuba ku ngeri y'emiggo nentuula neesirikidde kati obuzibu gwe kwe kujja okwefuula nsaasira oba kwe kujja okwefuula ambuuza kye bankubidde obeera onziza miranga kakati kyabuvunaanyizibwa we nazze onzize buzza tombuuza kye bankubidde mu mbeera eriwo mu ggwanga nga n'abasawo beekalakaasa buli lunaku olw'emisaala nga ssente zaali badde z'abasawo zebaba bafulufiga munnange zebaba bayimbi zebaba batikitoka zebaba bakazanyirizi zebaba baddiikuula kikyanneetaagisa okubuuza omusawo embeera gyakoleramu oba gyayitamu Kyagulanyi ayagala kufuga nsi maama Kyagulanyi bw'aba ayagala kufuga nsi kitegeeza ebizibu by'ensi eno abimanyi wakati ne mu nsonda era bye byamuleeta okujja okuvuganya omubuzo tebibuzo eby'ekijjegga obuuzo tebibuzo ebyo tugambe nti oba gwobeera mu nsi ya njawulo oba bbaawo teyakugamba ku byali byamuleeta kulwanirira nsi asobole okubijjawo bwe kibanga mu kiseera kino okyasobola okubuuza abasawo embeera gye bayitamu oba embeera gye bakoleramu then obeera mu kifo kikyamu kubanga embeera y'abasawo n'abakozi ba gavumenti naddala abasomesa n'abasawo eringa ng'ekigambo omwana omujja na nnyina yeeyogerera oba kyeyogerera tekyetaaga kwogerera bw'otuuka mu ddwaliro omutali ddagala bw'otuuka mu ddwaliro omutali butanda bw'otuuka mu ddwaliro omutali bikozesebwa nga mbeera mbuulira ate abakoleramu bwe baba nga bakolera mu mbeera nnungi nga kikwetaagisa n'okubabuuza embeera y'emirimu gye bakola oba mbeera obugubi bwe bayitamu nkukola emirimu automatically tebibeera biki tebibeera birungi naye Dr. Kizza Besigye agenda kuteebwa bw'atateebwa kkooti eddako agenda kuteebwa kkooti eddirira kubanga ejjinja limu baayagala oddikozesa likuba ebinyonyi ebya bibiri Odinga abadde yeegwanyiza ekya ssentebe wa AU naye teweerabira okufuuka ssentebe wa AU olina okubeera recommended by your government kitegeeza kyonna ekigwa mu nsi yo kikuvunaanyizibwako ekirungi okiganyulwa n'ekibi tolina w'ogambira ti nze naliwo opposition era mbadde nnwanyisa abo ozze ku representinga ggwanga ddamba so si opposition yeewammwe ayagala obwa chairman wa AU ng'okubeera chairman wa AU yeggwa alina okubeera face ya human rights ne democracy mu nsi ye baakwatirayo omuntu alinga Besigye tewaliyo taata ayinza kukowa busika ng'olina eminoko ne banno naddala nga gyetoolooleramu eddogo kakati ne weesanga Odinga baamuteekako ekiso buli ludda kisala ku sayidi emu ey'ebyamateeka mu Africa kyasiga ekifaananyi temulina democracy temumanyi kiki kye bayita human rights ku sayidi endala gw'oyeekera munno owe Uganda kakati chairman wa AU yalina okubeera omukubiriza era yalina okubeera ettabaaza era yalina okubeera omukumikumi ow'ensi za Africa nga n'ezirimu entalo yalina okuzimala ezirimu obugulumbo yalina okukola ki okuzimala kakati gwe mu nsi yo mwe bayeekerera baliraanwa ng'ensi yo mwe bateekera obuyeekera obw'ensi endala onaasobola okukulembera banno
era bwe weetegereza akalulu bwe kabadde katuuse eno Dr. Kizza Besigye naye yeeyongera okukema. Odinga yagezaako okuweereza oyo Martha Karua mununule naye nga kiri too late nga bamaze dde okugumusuulamu. Kakati akalulu kabadde kagenda okutuuka ennaku 2 oba okulonda kubadde kugenda okutuuka okusala waani agenda okubeera chairman wa AU. Eno Besigye ne yeeyongera okukema. Besigye bwe yeeyongera okukema eno Bakulaije ne bajja ne bakyongera mu supu. Temumanyi biki bye tutaasizza ggwanga lino oba osanga twali tusobola okumutta naye temumanyi bwe tutaasizza ggwanga lino mu bufunze liita Nabukenya yali mubi nnyo, yali wa bulabe eri gavumenti okusinga Besigye nga ye baalina okumuttirawo. Dani Kyeyune yali wa bulabe nnyo nga mulina okumuttirawo okusinga Besigye. Kale kati mwe mu butatta Besigye mwataasizaawo eggwanga. Era bwe mwakimanya nti mu butatta Besigye kuba kutaasa ggwanga, then ekigendera ky'okumukwata kyali kya VIP eyenkanidde awo. Ne Muhoozi n'ajja ng'ayagala Besigye anko we abune ku Twitter. Mulitwitinge oba tumusonyiwe kali bannayuganda mwe mugenda okusalawo. Olaba ensonga ya Besigye bwe bagifuula ensonga mu kaseera akasembayo. Kakati eri Odinga yamaze okugwa. Odinga mu kumala okugwa eno bali mu kupika kintu kya Besigye mu bannayuganda beeyongera okubanja Besigye, then Besigye bamute kifaanane nti bannayuganda be bataddewo pressure, kumbe mission ewedde. Abantu abamu be muyita aba freedom fighter ate be basibye eddembe lyammwe. Weebuuze kugenda kwa Odinga kuba AU kibadde kitegeeza ki? Mwe muyina bye mutamanyi ffe bye tumanyi. Anne Kulaije yagambye muyina bye mutamanyi, twataasize muyina bannayuganda bye mutamanyi ffe bye tutamanyi. Okugenda kwono mu AU kubadde kutegeeza kye yakoonera muddo omwana. Mubimu kubimusudde eyo yemu ku nsonga. Kati abo be muyita ba freedom fighter ebiseera ebisinga be basibye eddembe lyammwe. Buli wabaawo omuwaatwa ogw'okuleeta enkyukakyuka oba ogw'okulaba ekitangaala ekyenkyukakyuka baleeta oyo gw'okkiririzaamu nti freedom fighter ng'abirinnyamu mu ngeri eri smart ennyo. Tunula ku kkooti eddako oba eddirira oba Besigye tebagenda kumuta. Tunula ku kkooti eddako oba eddirira oba Dr. Kizza Besigye tebagenda kumuta. Gw'olowooza lwaki bapisa nnyo Dr. Kizza Besigye ng'okulonda kutuuse oba ng'okulangirira kutuuse? Kuba baasooka ne bamanya omuwanguzi baba bamumanya. Bano bwe bakuba akato bamanya nti kakutte. Kakati ng'okulonda kubulayo nnaku ntono oba okulangira nkubulayo nnaku ntono Besigye n'ayambuka chat. Ini that okulonda kunaaba kwakaggwa mbu bannayuganda bataddewo pressure okukkakkana nga gavumenti esesemye Dr. Kizza Besigye. Mutunula oba tebagenda kumuta. Bano abantu balina ekibagatta. Gw'olaba nti mu Uganda tugamba nti tukyayinamu kazinga ke bayita ku lwa Uganda. Omanyi ekintu ekyo bakivunaana nnyo Odinga wane Kenya. Odinga abeera ano n'agira ffe bannayuganda naye bo bannakenya tebamukyawa. Kubanga bannakenya Odinga abawa ensonga lwaki abeera mu gavumenti. Nti bitandiikiriza bbeeyi y'ebintu n'erinnya kino ne kirinnya n'alwana okkuula ejjembe ne bikka n'ayingira. Kakati ebbanga lyabeera nga gyali ebintu tebiddamu kukola ki? Kulinnya mu bufunze ababa wadde ensonga. Lwaki ali mu gavumenti era Kenya ekyalimu akazinga ke bayita ku lwa Kenya. Kati Kenya bw'eba ekyalinamu akazinga ke bayita ku lwa Kenya, Western Uganda erina akazinga akali stonch ennyo akasinga ne ku lwa Kenya ke bayita ku lw'abeeri. Ku lw'abeeri. Kankuwa ekyokulabirako kya Lukwago. Lukwago wa DP ne Lukwago wa FDC aliwa Lukwago atiisa Museveni. 2016 Dr. Besigye ya neutralizing amaanyi ga Lukwago mu magezi. Tambula nange nzire emabega bwe tutayitamu kuno omulundi
2021 ngenda kutambula naawe tuli mu 2026 ddala Besigye yalitambudde ne Lukwago oba yali amuwuddisa ku musalamaanyi nga ne 2026 abadde akulaga nti awandiisizza ekibiina ky'ebyobufuzi era Lukwago si yagenda okukiridinga wabula Besigye yagenda okukiridinga bw'aba Dr. Kizza Besigye nga yali ateekateeka Lukwago ng'era ayagaliza Lukwago lwaki Lukwago si yali waali leero baana bameka aba Buganda oyo baneutralizinze politically baana bameka aba Buganda basaze amaanyi politically nga abasuubiza mujje mu ntambulireko ayina enjogera oyo golaba oyo wadde nga si wa ddoboozi ddungi era Mukama abakumuwa ddoboozi ddungi yali kwanya abakazi n'abamala ku nsi Lukwago Buganda gwe yayinamu essuubi okusooka era nga tumanyi yadda mu layini kyekyagaana Lukwago okujja 2016 nga alina kutambula na Besigye ye Besigye atambule naye 2021 era singa kyatuuka nga FDC ekyalina akati mu kulonda kwa 2021 Besigye yalitambudde ne Lukwago nga tuliena ate mu 2026 ng'ayagala kwetambulira Lukwago si alina okutambula bano balina akazinga akabagatta bakayita ku lwe waffe kirabika bano balina akazinga akabagatta ke bayita ku lwe waffe naye ekikutta obudde kijja kubuta abawagizi ba Dr. Kizza Besigye abaagazi ba Dr. Kizza Besigye temubeerako kye mweraliikirira ku kkooti eddako oba eddirira eddako bagenda kumutabi banaaba tebakyusizza bibalo byabwe kusinziira ku vidiyo eno mujja kuŋŋamba nze yeekolera itonga mission yawedde